Badereva ba taxi ne bananyinizibwa abeegattira mu kibiina kya Kampala Operation Taxi Teachers Association ng'otusa basose okunganya ku ofisi zaabwe ezisangira ku Nalwa Market ne beebulirira ku ngeri gye balina okweyisaamu nga batuuse omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura Nagolo. Tugende tuwulirize ekigendererwa ekibadde kitunyigiriza lwaki naffe tuweeyo ebirowoozo byaffe. Olwa balinnya emmotoka zaabwe zibatuusiza Nagolo nga basose kubawa emmere n'ebyokulya nga Kayihura tannadduuka ne babizira nga bagamba nti ekibaleese si kulya nga balina kusooka kumaliriza nsonga zaabwe. Olukiiko luno era lwetabiddwamu abakungu ba poliisi, abakulembeze b'ekibiina ekigatta ekibiina ky'abakozi ekya Amalgamated Transport and General Workers Union okuli Aziz Kirya ne Asha Wilson Owere basoose kusomera Kayihura ekiwandiiko kye bawandiise eky'emiko ebiri omumadde okulugunya kwabwe nga bagamba nti poliisi eyitirizza okutulugunya n'okulinnyirira eddembe lyabwe. In a humble manner, we pray to register our dissatisfaction in respect of the continuous harassment by the Uganda police operatives. Bagaseeko ni poliisi balemesa n'okwerondera abakulembeze baabwe ng'ebiragiro biva wa Kayihura. Era afande awina okutunuulira abantu abakozesa erinnya lyo okulonda okwo ennaku z'omwezi we zituuka nti teri kulonda IGP yagaanyi. Kyokka Kayihura olukutte akazinda tabaanukudde nti bamusiba ku matu ga mbuzi okumuliisa engo ng'abagikola baagala kumwawukanya ne munywanyi we Simatimba Yasiini. Simanyi yagira kulonda, simanyi yagaana kulonda, sina buyinza obukkiriza oba obugaana. Kayihura ategeezezza nti talina buyinza bugana kulonda abakulembeze ba takisi nga buli wakulya kesi ginva mu Ssemakula ne minisita wa Kampala Frank Mwebaze nga ye aliwo okubawabula. Bikwata ku Kampala biri wansi wa KCCA. Oluvannyuma abeetondedde byonna poliisi byezze ebakolera n'asuubiza okubigonjoola. Oba waliwo ensobi poliisi gye yakola mutusonyiwe. Kayihura atuuse n'okwegana ssentebe wa Utrada Abdallah Kitata nti si wa poliisi nga baddeba okumukolako ng'amateeka bwe galagira. Oba Kitata abalemeseza muwe complete mumpandikire n'abalina emisango mbayite babe ba poliisi babe batale ba poliisi nga Kitata bwe mugamba. Kyokka Kitata y'omu n'ab'ekibiina kye okuli Mustafa Mayambala abasinkana Kayihura nga bwe twakulaga gataliiko nfoofo nga 24 omwezi ogw'edde Nagolo ne batuuka n'okulabulako essiye ku bikolwa eby'okutulugunya baddereeva. So mukama wange tukayimiriza mu maaso go katugende tukole emirimu mukama wange akekalakaaso tukayimiriza. So Mr. Kalumba ndowooza owulira spokesperson wa KCCA poliisi tiyabirimu eno yali operation yammwe, so kkiriza responsibility. If you misuse the police who were attached to you, you are answerable. Kino kireetawo okubuusabuusa kwani mutuufu bwe batuuse ku nzikiriziganya olwo ne balya okulya n'okuzina nga beekulisa Kitata ne Mayambala era akirimu kaabwe ne bakayimiriza. Senfumba Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.